Okusinziira kwa lipoota eya Minisitule y'ebyobulamu ey'omwaka oguwedde, abakyala abaafa nga bazaala olw'okuvaamu omusaayi beeyongera ng'ebitundu 43 ku 100 tebasobola kusimattuka. Kati Minisitule y'ebyobulamu wamu n'ekitongole ki Babies and Mothers Alive BAMA baatandika kaweefube nga wa mwezi mulamba okulaba butya bwe bayinza okukendeeza ekizibu ky'abakyala okuvaamu omusaayi omungi nga bazaala. Olwaleero bano babadde mu disitulikiti ey'e Janet Nakyambadde omutuuze w'ekyazanga e Lwengo y'omu ku bakyala abaakosebwa oluvannyuma lw'okuzaala. Agamba nti kino kyava ku kunywa mumbwa eyamuweebwa nga bamusuubizza obutalongoosebwa. Naye nze mwennyini njogera amazima, nze nali ngenda okwettisa, naye ekituufu kiri nti nina ennyumba gye nanywa mazima. Nina akadagala ke nanywa nga baŋŋambye mbu tebajja kulongoosa. Nakyambadde akubiriza bakyala banne okweyunira amalwaliro beewala okugendera ku magezi g'abamulerwa. Kimanye nti agendenga dayirekiti ku ddwaliro. Abatuuze abalala boogedde ku kusoomoozebwa kwe baasanga mu kuzaala mu kitundu kino. Naye nga ndwala kwolwo lwendifunye omutwe mpaka lwendibuzaala nga n'okusesemuuko. Bannange bwe nagayalamu obutagenda mu ddwaliro nakogga nemba nga alwadde siriimu. Netuuka ekitovu abasawo ne bankolako bulungi omukyala ne bamulongoosa, eventually era omwana n'afa. Akulira eddwaliro lya Lwengo Health Center for Dr. Ronald Kaye alaze okusoomoozebwa kwe balina ng'eddwaliro omuli obutaba na ambulance enona balwadde mu byalo. Etwala ebitundu binene ebyumbiri eyo n'anywa nekakana nga terina ambulance. Wakiri ebyo mu motoka ebikadde ku Minisitule tubaye kye tusobola okukanika tubikole nga tukola ki nga kijja abaladde baffe eyeewala baleme kufiirayo nga bakola ki abavaamu omusaayi. Akulira ekitongole ekitabakanira eddembe ly'abakyala abazaala Kibama Dr. Daniel Mulokola agamba nti bakoze ekisoboka okulaba nga basomesa abasawo abakola omulimu gw'okuzaalisa okuboogiwaza butya bwe bakwatamu abakyala abazaala okwewala obubenje obuyinza okubatuukako. We've supported training of midwives at Center 3s and Center 4s. We've supported training of doctors in surgical skills. And amongst the regions in this country, these have been the first to train health workers in anesthesia skills. Kamisona mu Minisitule y'ebyobulamu Dr. Richard Mugahi akubiriza abantu b'e Lwengo okweddako beewala okugenda mu bamulerwa n'asaba abakulembeze okwenyigira mu kulwanyisa abamulerwa. Ne tusalamu bafuuke referral agents, tebaddamu okuzaaza bamaama baffe, tebabimanyi. Akulira abakozi mu disitulikiti y'e Lwengo Alex Nyende agamba nti bakoze ekisoboka okulwanyisa abamulerwa mu kitundu kino wabula nti abakyala tebannafuna kumanyisibwa kumala ku bulabe obuli mu kuzaalira mu bamulerwa. We tried as a district to take them to court, but along the way with the state attorney it was dropped and we couldn't proceed. Ono agamba nti gavumenti esaanye esitukiremu eveeyo n'etteeka ku nsonga eno. Charlotte Kainerugaba nga ye ambasada w'okulwanyisa ekizibu ky'abakyala abafa nga bavuddemu omusaayi mu Uganda yeebazizza ab'ebyobulamu okuvaayo ne kaweefube ono. Thank you so much for the campaign this month that you have put up to make people, especially the mothers, aware that there is help in hospitals. PPH is not something that should kill a mother. This is a time when someone should be happy to receive a newborn. We have a new life being brought to the world. It should not be a time for mourning. Omubaka wa Bukoto South Dr. Twakagabo nga yakiikiridde omuwandiisi w'enkalakkalira mu Minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine era obubaka bwamutisse ategeezezza nga bwe wakyaliwo obwetaavu mu kusomesa abantu nga baviira ddala mu masomero kisobozese okumalawo embeera eno. Mufube nnyo okulaba abasawo abali ku bitundu DHOs, DDHS nti mufuna mu outreach programs ze mulina mugattamu okulaba nti mukubiriza abantu bano okutamwa okuzaalisa abantu. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.